Nyumemu. Ngenda mugamba wali awo kunabukera plaza level 2. Msajja wa amaanyi. Number H15 H16. Msajja wa amaanyi. Temwagala ko mukaka. Bwe naba ninamu ogumwaka nano oba anaagira nange nyumemu kuba ffe tuli bageto youth munnaye. Ate nno basinga obeera nabo. Kuba mwe mutujje gye tubadde era mutusise kati ensi tulaba. Kabo basinga obeera nabo. Abaana beeyo downtown. Omusajja wa amaanyi kuba kati Kampala ndoza yomu ku bantu abasinga okwambaza abantu naddala abavubuka. N'abayimbi abambaza lwakuba abayimbi tebazzaayo. Yimbi ajjanaga njagala wano nsasula y'abayimbi. Abayimbi bamanyira bya bwerere tobalaba bwe bagenda bawunyirize za Museveni. Baagala ebyobwerere abo tubaleke. Wano wetugenda wano wetulina liira. Ugenda kulya ki? Ekyakulemedde okulya. Kanyimpe bampeya akasente. Mwakuba abantu MP mwali mu nkuka ne musamba abantu kati mutimbye esho. Twabyogera ne mbagamba nti bali mu firimu kati tebataddeyo ekivulu. Bawanise naye twagamba kunoona bubadde. Nkuga ate kyankoze bubi kubanze target yange yabadde nti ate Palaso yasooka onalangirire ku show ya Palaso. Kalatono yasoose. Batulabye omanyi bwe balabanga baagala okufula omujega nga bo bakusooka. Naye ffe buli kyemuzanya tukimanyi. Buli kyemukola kyonna psychologically ffe tutegeera. Nabiranga Palaso nakwata ejjinya natasola dikasuka ku Palaso gwe mmanyi. Omwana we Kawempe lipanda. My God yali ajja kufa nabaawo. Ne walaba yagira ne bagira banza no bali bamwadde ezakalango. Palaso tukwebaza webale kuzza musajja naye simanyi w'abantu banabeera nenza ku kivulu ngenda beerayo. Era Mr. Obote ngenda muba bubi anti bibananyini team. Bibananyini team batufunire ku gundi. Obote tasobola kubulayo. Batufunire ku bisaanizo ebiwaayo kwafe bageto yite tuba na sente. Teri geto yite abana sente. Ekyesatu okimanye ekyo wiki namba mangi waddeyo. Masigenda kulya. Tutandikira ku debate. Wagira byoti. Debate yabadde y'amaanyi. Era abasajja abanuupu ebibalo byonna bye baabaze bukyanga babala. Calculation eyo yakutte. Naye ate baalimbamu. Kubanga mwene muli mu debate eryo owenale mwali mu kunoonya kalulu. Do to do. Amaanyi ago gabaganja ulo. Ugenda gaba card. Ne bona agaba card nga tonnabeera abantu. Kati okimanyi nti bwe giba misinde owenale mu yadduka dda. Bwe tuba tugenda Masakali lukaya. Gwe tonnasimbula oli Kampala ndi mu kwetegeka. Tulina amaanyi g'abantu. Nagamba bw'oba wakugenda mu maanyi g'abantu essaawa zino bandibadde baalonda dde omuntu kuba gwe bagenda olonda bamumanyi. Bino byonna kyabadde kiguumaaza kuleeta abantu kujja kukola comedy. Omanyize nagamba politics wa Uganda wakusetinga atambulira ku script ezo ziba concept. Era bwe bajja nolaba basasamaza abantu oli najja ne box nakola atya seg box simayi ebintu tebikola makulu. Ekintu kyebandi bagamba kiri ekintu eki kiriwa. NRM erangiridde nowaffe wuuyo gwe NRM wagira kongeze mukando lindo. Osanga NRM yaliyo bano bali NRM already yali nakumenyera abantu ng'erina abantu 7 abaali baagala era nabo mu meeting ogeno batuza abali bawere 10 era kuliko abamu abalemeramu. Ulina agamba nze siva mu kalulu nzija independent nga we NRM era ali mu kusaba kalulu. Kitegeeza nti obudde bwe mumala bagenda kuba kalulu mugambi bakabbi. Kyova nuku yabasayiningisiza otuwata tukuwadde kaadi tojja. Ebyo bibeerawo endagaano zikolebwa abantu ate zimenyebwa abantu. Ebbanga lyonna lyobaddewo ogenda mu church ne bagatta n'omukazi muba muweta ensonda n'afubutuka. Mugenda mu church ne muteekayo emikono ne mugenda mu masigidi bayimamu ne batuula ne balomba edduwa ne basayininga buli omu naye muba muweta ensonda muti omukazi n'afubutuka. Kati kyekyo kye balimu. Era tusubire 10 okujja independent. Eryo nattono. Kubanga kati sofa baliwo FDC ina NRM erese. Kati NRM ate already yeyawuddemu waliwo omulala sijja mwogerako nnyo naye nga naye already yamaze okulaga nti ajja mu kalulu. Kati nupu bwereeta gwe kyobamanya ku bantu 10 era kulina okuvaako abagenda okugamba ffe tetugenda kugendera ku biragiro naffe okweyagaliza nagamba kya butono kuba kimanyi nti okwesimbawo ba business. Eba jackpot oba maze okuteeka dice mu n'okola nereeta omukaaga. Kati yensonga lwaki olaba nti bajja kujja mu kalulu.
bayino beera mu kalulu katutunulira ono omwana ono mutabani wa Seggirinya muyita mutabani we Luswa mayinza kati engeri gye ne musiraamu erya Muhammad erisinga okunyanguyira oyo esawa zino amaanyi agayina era najjayo omutwe bwati era jalaba nti NUP bajuzizaamu wakati tebannamuwa naye nga ne bagenda okuwa sikiwa nti kwali kulisiti taliiko era enswera yange ey'oku kisenge bannaye nimbye nnyo kuba yandibadde saa zino yampeereza dalisiti ne ŋŋamba ono bamutaddeko eddusu naye abakulu balaka bakyatuula naye nga laga mafini munnaabwe ayina ebitundu 75 laga mafini y'omumanyi laga mafini ayinza okuba mubajjirira awo kubanga diplomacy lawyer oluzungu lungi naye ate abantu b'ekawempe bakoyo oluzungu tukube toki ku bantu b'ekawempe bano ababaka nga basatu okudda emabega mu kifo ekyo mubaddemu omunyabo oluzungu ono Haji Latifu Sebaggala yali musajja Latifu Sebaggala ayogerekekako Latifu yali waawo w'omugenzi wabaka wennyini omugenzi yamuddira mbigere naye abantu batukesa ne bagamba nti sebo kyolidde kikola ki debbali naye ate ekyamazeemu amaanyi naye obukulembeze buno buwooma ekyamazeemu amaanyi omusajja yafubutusaawo nga bona agamba nti obadde MP kati ayagala bwa meeya ki owe Kampala Kawempe oba tosi bwekuba kunaaba ng'obadde olinnye mu bbi oba omaze mwesaba bwesaabe obeera otya ku levo y'obwa MP atoddeyo obeere meeya w'eggombolola bade Haji tukuwa ekitiibwa naye tetwagala nnyo kukulabisa kakkana w'olivaawo genda ku masomero eri gye wagabanga basale ez'ebitundu n'ozigabira emyaka 3 banoonya ki kye baagala mu nsi muno buweereza ki oweereza abantu emyaka 3 ate oba ovanga tuga Museveni mubi era tulwanyisa Museveni nga naawe kati otandise kuwunyiriza tugenda mulaba nga tujja kuba kansalero C3 oyo omusajja agenda kutuuka ku leve esimu okuba kansalero C3 olwedde yakiraze edda yabadde MP ate nga n'obwa meeya yali abaddeko meeya w'e Kawempe okugenda kuba MP yasooka kubeera meeya kati ate nadda ku bwa MP kati ate ajja ku bwa meeya kati kitegeeza bw'anaava ku bwa meeya bwe banamukuba akalulu ng'addayo ku bwa LC3 simanyi oba abantu bagoba ki mugoba ki mutubulire kye mugoba naffe tubeeyungeko naye obukulembeze bulaka bulimu ettooke obukulembeze naye nagamba obukulembeze kulya kubanga omusajja abaddewo nze nkuza Haji Latifu Sebaggala be bafuga kuba MP yamalako ebisanja emeka yamalako emyaka ebisanja myaka 15 oba 2 ali awo azannyira awo otuba tubala 15 ebisanja bisatu abiweza omugenzi n'amukuba ate natuyinza okubala ebisatu nga biri 4 gye myaka 20 naye ate akulaga nti akyayagala obuki meeya naye ogenda kuswalira eKawempe teri agenda kukulonda tulwanyisa ono aliwo obwekampala olwedde ate nina okuziika kwe nabaddemu yabadde embaga nendaba muganda w'omukulu naye yalangiridde South Kawempe naye oyo kamuleke teyasooka wano Kampala ne wamwokya ate Kampala agivuddemu kati azze ku lubalama alingize naye oyo kamuveeko gwe sijja kwogerako waliwo omusajja omulala alemedde e Kawempe awo ono Serunjojo w'eddembe Serunjojo mutwagaza ki ayina bimeka yakafuga 2 kino kyakusatu talina kye yali akoze wabula okuddaawo okulemesa ate okukola enguudo akoze eki kweggalira mu mmotoka nakubeera nabakanyama kyokka bw'atuuka ekiseera ng'agenda ku press conference ng'alyoka afuna abaana nga bawayo emitwalo 2-3 bannaye bwe ntuuka muwage banaawaga paka ddi buli kyemuzanya kyonna nze nabagamba buli kyemukola kyonna tukimanya ate tujja kyogera agenda kukola nagamba nti teri mukulembeza ajja wano Uganda okuleka ow'ekitiibwa president afuga eggwanga lino ng'ayagaliza bannayuganda abasigadde bonna beeyagaliza baba bazze kukkusa mbuto zaabwe na kulya kulya omugenzi teyakola anti nagamba yakola yafa
abasigadde gwe mpayo yali akoze kiringa nalabye Alan Sewanyana nga ali ne Alan olwaki okyesiba ku Nuupu ng'ekubodde ate automatically Alan agenda kudda naye nawulira mu baamulondera dde omusika naye Alan baakulondera dde omusika weetereeze naye lwakuba alina olukisakisa yali aliddeko ekifo ky'obwa meeya nga talina kaadi teyali meeya yali road councillor yali akobwa road councillor nga talina kaadi FDC era bebamu ku bantu abasooka okulya FDC yali y'amaanyi omwana oyo yali era naawe mumwegendereze abantu bayinza omuyirawo omubiri Makindi emukooye bw'olaba balina olukisakisa asobola okujja n'olukisakisa kuba kati goyinza okugamba nti Makindi emukooye nga bakyalibo be bamukoowa olw'ensonga tazza muzigo anti kyekyo kyeggamba naye eriyo bamaama eyo wansi bebalonda ate muna ebintu by'okulonda bino biraba nze abavubuka tebakyampaga abavubuka tebalonda teri muvubuka alonda abantu abalonda be bazeeyi bamaama naye omuvubuka agenda okujja okutikinga bampe ekyebiri ngene ntikinge era ensonga lwaki olaba nti ebifo ebimu bakyatulya nnyo bemwoza musimanyi mu kyalo gavumenti eriyo obululu mu kyalo kuba abavubuka abaliyo tebalonda babeera mu mpaayo ekyebiri bweba tompadde sente zigenda kulonda bwemuvaawo ne mugamba nti ensi eganye okukyuka ndowooza principal yamaze okutulaga mbu bino yalina mugamba kadi yajugula debate yagenza okuggwa nga tumaze ffe kennyini oteekawo akakuŋŋuuta naye njagala muddeyo munoonye kakiriipu principal nga omusajja we ayogera nga looyo ayogera okimanyi principal yataddeko ne Ismail yanyumiddwa ng'agamba owange yooyo principal yanyumiddwa ng'agamba owange yooyo principal yalabye ng'omusajja byayogera birimu eggumba ng'ogyeko ababadde bazanya comedy mwademu aboogera ebintu eby'amagezi mwe bali saagala kutumbula bantu kuba platform kuddawo ga nti gundi ayina side ono omwana teyayogedde ono yagenze ku malaalo yayogedde ensonga nga te olabanga ebintu byayogera byonna kwegamba fe omuntu wa wansi byeyeetaaga yayogedde ensonga nga alina ensengeka gyasengekamu ensonga ng'olabira ddala nti bw'oba onoonya omukulembeze addirira Segiri Nyambigere nga gw'olina okuwa kaadi naye tebasobola gimuwa lwa nsonga si mutuukirivu gye bali tannabeera mu kifaananyi kya butuukirivu kubanga batuse n'okulumiriza looya mbu looya wakajja mu Nuupu tonnaweza myezi 2 oli yaze n'agamba looya gwe kennyini wali ku platform n'ogamba okyali oli wa DP omwana oyo namwagadde nno oyo mwana ne bannaye omwana oyo eyayogedde ensonga eyo Musumba abatero beera Kaleerwe mwana oyo ateekaawo ebizindaalo bye n'asabisa naye ng'asolooza era kati gwe tetusobola kukuwa bubaka kuba jja tusolooza nnyo olaba tusolooleza ku kkubo olaba tusolooleza ku kkubo olwo ng'ogenze kwawusa oba ogenda kukola otya tokukumbe bukukumbi oyo aba tasobola kuzza muzigo abo tebasobola bawa kaadi nga bakulaba obeera ku kituuti wali n'okwata omuzindaalo ayina engeri gyakolamu ebintu bye era in fact ngenda munoonyaako kubira essimu ogende omukapucalinge bulungi omwana oyo pasita wali awo bagamba alina ne church naye church ye sigitegeera bulungi naye alina engeri gye yeezimbyemu awo mangu ayagala kuweereza bantu ze bamuwa ku kkubo tezimala kajjako mu kiyumba ekinene we zifubutukira okimanyi sente za Uganda zifubutukaawo ne bw'oyingiramu bweyingizi n'owunyiriza ku lusu olulimu ovaayo owunya sente noba tolina wadde 10 goloza lwaki abantu babairaawo emyaka n'emyaka olina beera MP buli mwaka ate bakateekamu sente Allah abaddeyo ayinza okukwata sente zonna zakoleredde emyaka 5 n'azireeta n'azigaba agulirira ddeyo kuba manyi kyekitegeeza okubeera MP wano mu Uganda ng'oli MP oba olina sente oba otambulira mu sente kubanga toba na accountability olinga minister omanyi ddiiro ezikutukiraawo ng'omanyi abantu ekibalwanya okuggyaawo bakutula ddiiro tunulira ono MP owaffe ow'Ekawempe South omanyi amaka ge yazimbye yagula TV yazimbye radio akoze amaka lwakuba yekakkanyiza alaye katage maka yagazimbyewo Nairobi ayina amaka
newa mwenyini eno mu machine ne yaina makata pangisa kati goloza sente ezo zonna bogeno mubalirira ali mbumbi bumekazi funaawo ziba za musala kati bali abamunule abali katya yadduka bamutike kutia esente agenda ajiwe ye avuga dawuwe waka bamuwa kulya nze nagamba wano mu Uganda abavubuka singa fenna twekola mu omulimu tukola obubinya ndugande kati kuluno swaba kati mu machindye tukuleta gendo oliyeko bomala okulya vayo tuguluminga omulala mu Uganda abantu yani badai na sente kuba kati family yo kati gobera MP chaliwo manja kulyako obota abajja kulyako shamimu abajja kulyako ochegera kati erijimu nevaawo netuleta omulala naye ina mikwano mu myaka eji naye ina mikwano jemichi abalya ne balya buli kulya ne bavaawo Uganda tetuli baavu abantu betubeera nawe bebeyagaliza bokka abantu beyagaliza nnyo bokka ate baagala okulya bokka kyekiwonyawonya Kawempe era kyekijwa ate Kawempe ina MP side zombi teri owe waggulu mugenzi owe wansi yadduka newe yabadde wera abadde mu ddwaliro bana abe Kawempe tuli bamulekwa ate twazaalibwa ne tusuulibwa ku kkubo naye esawa zino tubeere begendereza nnyo mu kulonda mbasaba tubeere begendereza nnyo tunuulire omuntu gw'ogenda okuwa akaluluko tuve mu bino ebyogamba nti tulonza bukyayi njagala tulonde oba tulonde opposition oba tulonze NRM oba tulonze independent ne tulonde omuntu agenda tugattako omuntu agenda okwongera ku ggwanga kiringa bolaba wane Kampala waliwo akakyala kato ka NRM kato kalabika bulungi kekasona okubeera ka MP kawano akawano mu central katwala Kampala yonna kali awo kali tukyakanoonyerezaako naye nga kawala katuufu ka NRM Kampala tulina ebikonge biyitirivu byonna naye wogitunuulira anti Kampala Kampala twagamba tugenda jogi Kampala twagala tugenda funa olunaku lwayo tugimenyemenye kubanga Kampala balimu batukoledde ki teri akoze tulina road mayor akola ki mayor we Kampala akola ki speaker atwala parliament eyo asula waggulu awo mu Kampala naye ekisinga okwewuunyisa nti n'oluguudo wooyita okutuuka ewa speaker naye be ewaabwe kale bw'obona ntera oyingira ku gate kola nsi waali ne buno bushoti kati bwe bayitamu obwo olutwala mu state lukalala omukulembeze waba wanjawulo nati nayo Kampala anti era kati president naye nze president simunenya nnyo olw'ensonga nti president agenda n'alonda abantu ababa balina okukola n'abateekawo eno Kampala already president yagikwasa ye yagijja in fact Kampala badde okimanyi yeefuga yokka erina obukulembeze bwayo Kampala erina budget esobola okukola enguudo zaayo zonna naye badde balwanyerwanyeeko bwogenda otuna Kampala ekyuseemu Kampala ekyuseemu Kampala ekyuseemu Kawempe tuli bubi nnyo okumanya tuli bubi twetaaga kusabirwa tulina meeya omufere omuyaaye talina makulu anti kyovola bona abagambye nze kanje kubwa meeya naye ate kati wuuyo naye mu kati ujjota kubwa meeya ngobadde MP emyaka 3 kikyokoledde ekitundu kyobadde okiikirira emyaka 3 kubwa MP kati ate tukulonda ojjobere meeya tolaba nti awo tuba tuvudde mu musula ate ne tulinya mu bbi meeya kabakolera enguudo talina kyagenda kukola twetaaga tulonda omuntu agenda okulumirirwa bannayuganda naddala abantu be Kawempe omuntu ayimirira agambe nti nze ni munna Kawempe siri musuubuzi size suubula Kawempe ngenze kukolera Kawempe be baana benjogerako bali abageto abatali ba diplomacy nti omwana oyo bw'avaayo ne tumulonda ne tuga nti abavubuka be Kawempe twekozeemu omulimu tulonde munnaffe gundi ajja atukiikirire asobola okukola kubanga balina omutima ogw'ekitundu kyazo kiikirira si musuubuzi ne bano baserunjeje abanyuma bo beetega kamera principal atudde nange n'entuula nga tabe banedde ne balya kubanga balya bano nasene mu government abo tubamanyi kigere ndogeno uli anti meya serunjeje alwana ne Elias Lukwago mulwanira ki ziba sente baba balwanira sente aloza baba ina kibalwanira kirala
Tebaina kye balwanira kirala. Kyekyo kulaga mbu omukulu ono wajja kubwa meeya tasobola kukolera Kawempe. Already abaddewo ebbanga ddene afuze emyaka 25 oba 15 naye nga 15 bamuwadde mitono. Mu myaka 15 ekyamaanyi ennyo tagulanga n'ambulance ya kitundu. Teriyo. Ate yagigulawa. Ono omwana ono omugenze yakafa yazze n'agulira abantu ambulance. N'agamba nti bannakawempe, in fact yete yagula n'ambulance ya Kawempe yagamba nti bannakibuga bonna mbagulidde ambulance. Ate naye kola nga wogyetaagira ambulance osobola ogikola ki ogifuna kubana kati mufu nera bobanga oyina access ku ambulance yabwe nobakwira baga nti guni mulwadde ali mu kifo bwe kine bwe ambulance ekutuukawo nga ate mugenzi ambulance ekyakola naye bba balimbulamu tebalina kye bali bakozi okuleka okugula ambulance abonze bagula ne baziteeka ku bakubo nagawa nateekamu double indicator esibawo ekuba bukubi indicator naye nga tetambula kati obwe bukulembeze bwe tuyina ono ye kyemumanyiko Haji mugabi wa basale ate mu masomero agage ate nga akasente kava ttake ndoza olaba nti awo bali mu business Haji mukulembeze ayina essomero erigaba basale ate nga basale ziriko abazungu abazifujjirira nga bakuwa fulu basale alya side bbiri akutema nakuwa hafu eri ne bamuwa ekiramba tulaba nti awali mu business kati oyo gwe tugamba jafuke meya kafuka bafuge mpozi gamba kye kigambo ekituufu ky'oba okozesa ajja akole ki ajja atufere nebyona tetugenda bikkiriza era buli muntu ajja okwesimbawo ate nabagamba nti kana akalulu kagenda kuba kanjawulo kubanga era mulaba nti n'abakalimu bennyini essaawa zino bakawuliramu kalulu kafuuse ka misinde nalabye looya jjo namuyiseeko nga dduka nduli obadde ngoberanga lwaki tembera abantu ne mudduka mudduke ataddukira ki emisiri anagenda tuuka mu palamenti ng'akoze ebinyu alinga Golla Moses twagenza okuva mu debate eno nga gotocho mazo jjukuba anayi nofuna kadi bwe ntunulamu lawyer yayina lawyer ku ground ali atyo ground waka olwokuba ndi musiramu asobola okubeera n'opportunity ne bali basiramu abasira no anti kati waliwo obusiraamu buno bwogamba nti twazimba obusiraamu obusiraamu butambula tutera nnyo okutunuulira mwana yakasiramuka okumwenkanyakanya ku muntu abadde mu ddiini ebbanga kati yensonga lwaki olaba ne NRM bwe yatuula yanoonya muki kubanga Kawempe ofuga olina okuba nga oli seeka abantu bewambogawo basalawo nnyo ani agenda ofuga era singa oba weetegereze nnyo buli bukulembeze bwonna obwa Kawempe buva Wambogo kati bw'otunulamu n'okuba ttooki mu bana abaliwo bonna lawyer abasinga amaanyi si ku ground naye abasinga amaanyi mu kunnyikiza obusiraamu ate n'owa NRM naye w'amaanyi Farida musiraamu ate mwana wa mukulu muki kati abantu abo babiri nze nganze bwe mbamba tunuulidde ndaba nti be balina enkizo bano abasigadde abamu bajja kuzannya komedi waabwe abamu simanyi baavudde Nakawa simanyi abamu baavudde Makindye simanyi Lubaga mutwesonyiwe twagala kulonda muntu w'e Kawempe era tugenda kulonda obukulembeze nga buva waffe tetugenda kulonda muntu mulala yenna tugenda kulonda muntu munna bannakawempe makubira omulanga tulonde omuntu ow'e Kawempe oyo gwe tulaba asaanidde okutukulembera nga ffe bannakawempe atambuze Kawempe nabo bonna ba meya simanyi meya Serunjogi abo bonna tugenda kukwata olweyo twere ba ajikazi we Bashiri Mbaziira munoonye gye mudda ayagala kudda tebalina kye batugamba bakoze eki abo bonna tugenda kukwata lweyo tugenda kubeera ku lweyo kuweera Bashiri tasobola kudda tasobola dokkola nti ngenda kwesimbawo ne Owero si tasobola bwesimbako mumugobesa kati bino mbyogera si birumamu tasobola kwesimbawo wadde Obwero si wadde okubeera LC chairman w'ekyalo tasobola wadde defense kati bagobe defense obeera abantu chairman oyinza okubeerako mu office ne defense obeera abantu ng'ozunga bayinza omutuga ne bamulabako alla bamutuga alaba anti abantu bwe bakuwa ate n'obafuula nti bafala omanyi obukulembeze bwa Uganda bannabyabufuzi waabwe mutusoberedde kasita babawo omukisa gw'okulembera ate mulowooza nti abantu ababalonze bafala
kati ate noddamu beebadalirako kati ate ekiseera ne kituuka ng'oyagala okudda abantu nga tokyasobola kuba kati Bashiri ali awo agamba nti singa nfuna omukisa oguddayo ntuule n'abantu njogere n'abantu mbabuulire we nasobya bansonyiwe naye omukisa taguyina kuba tebasobola muwa mukisa era olumulabako giba misinde Bashiri alla kati awo twagala nti omuntu yenna atakoze agobwe mumuwole sina muboola kuba bw'oboola omuntu oba omukkiriza okubeerawo kuba bwe tutula wano n'omboola nga nze ndi wano kitegeeza oba onzikiriza obeerawo naye ngoba emisinde oba onjiira amazzi oba ki ngoba era ye baamubuulira naye nga tukuwadde naye togezaako n'osinika ebinnyo n'okomawo ekawempe ekyo ye n'akimanya era ye ne yeeteekateeka nakkakkana naye kati otunulanga bano balatiifu abantu weesimbye obadde MP tosobadde okubeera mu kifo kyokusatu ate nogaa nti okomawo obere meeya owa Kawempe gwe noonya bunoonya wootuula oba agenza olaba nga meeya abaliwo takoze anti kati aliwo naye muyaaye mugenda w'abantu tugenda londa omuntu tugenda funa omuntu owaffe atagenda kubeera mweyo siteeke y'abayaaye abo ate abasajja b'NUP mutuyisizza bubi nnyo kubanga bw'otunuulira ebitundu byonna bitwala Kampala byonna bifugibwa NUP ne teri akoze nawulidde newe wammweyo wolugi gwe baatutte emisinde ekitegera olugo baatutte emisinde kati buli MP nakibagamba nti buli MP nga takoze tumutwale emisinde tumulabeko misinde teri asobola kuddamu kwesimbawo kati bwe baba basetinze basetinge kati nga ye MP aba afuna kifaananyi ki kale yabasasudde afuna kifaananyi kimbantu gwosobola okusiga obukyayi ewakaawo yesi yabasetinze ba opponent be basetinze waabo ani kale aveeyo atuweeyo omuntu aveeyo kubanga ebyobufuzi bya Uganda biri open vayolangira nti gundi yasasudde abantu bangobe emisinde oba abantu abo bennyini batuukirire kuba osobola batuukira sekinnoomu nobabuuza nti buzibu ki bo bennyini ne bagamba nti ffe tetukwagala twakkowa olw'ensonga bweti nebweti kuba baba balina ensonga zaabwe baleva mu kusiriwaza abantu mu basetingiddwa teri yasetinze muntu ebikolwa byo byebikukubya kibooko oba byebikufuula omuganzi nga bwolaba nti waliwo kale abamu bawa credit nti bo be-branding nga bwolaba esaawa zino afuga Kampala Shamim ye branding naga nti nze ngenda kubeeranga mu kooti buli wa kooti Kampala olwo tukoledde aba akozi asinga yadduka e Kawempe nadde wamu asinga yadduka e Kawempe nadde Makindi owe Kawempe omulaba ddi mu kooti diri wali omulabe ng'abeererawo abantu naye ono ye ali mu kifaananyi nti yateekawo omulimu awe bannakawempe mulimu ki Kawempe teriyo ba presenter ani aliyo nga we Kawempe mpaayo omu gwe mmanyi bamuyita Jjajja simanyi Katula we abo basumbuyi bali naye ku Bukedde bava ku Bukedde bonna ne basala ne badda eri ani omulala era TV yagikola wamu mu Makindi yadduka lwaki yagikola ewaffe Kawempe kitegeeza yayagaliza ffe bannamakindi simanyi alaka tujja kunoonyerezaako alaka oliwe Makindi omusaayi gwe gwe Makindi naye sinanya nnyo kuba ffe bennyini ffe twamwereetera e Kawempe kuba era teyali munnakawempe twamuleeta buleesi ne tumubulookinga ne tumutwalayo ku Jjambula naye tukweyanza weebale kubba bantu yampa kiro y'ennyama n'ey'omuceere ate ennyama yagimpa luvannyuma baba bagenda bati n'asiba nagamba mubawe naye abasajja bali mu Uganda wano bagezi bampeera ennyama yali agizaayo ku bbuca baali bamuwadde musingo naye kwolwo yagusasulira bwe yatuukayo yasasula Muhammad yagenze ku ntana ya Muhammad ekyo nkivumirira nga nze omusajja omukkiriza mu ddiini zonna mu busiraamu tetukkiriza kusamira mu bulokole tebakkiriza kugenda kukowola mizimu oba omwana oyo yalaka alimu olusamize nedda obukulembeze kuloga abakulembeze balogo omwana oyo yalaka alina we yagenze ku musawo n'amugamba nti genda ogende ku ntaana ya Seggirinya kubanga ne byadde akola byonna n'ayola amayinja bw'agazzaawo bw'asiimula entaana
tosobola kubanga oli mulamu n'osaba omufu. Gwe omulamu ayogera tosaba omufu ali mu ttaka. Kitegeeza nti olina ekikyamu. Naye omusawo yenna eyakufeze funa bufunyi kibooko ogenda omusabule. Bw'obawo omusawo eyakufeze nga yagambye ebigambo bino nti genda ku ntaana ya Seggirinya, tosobola kulya kalulu nga oze mu weesimbyewo ekawempe oli musajja musiraamu ne bakulaba ng'ogenza ofukamiridde entaana. Kati awo omanyi obululu bwe yayonoonye. Mu basiraamu abo. Ate ne bagenda omumma kadira ki bagenda okwekwasa. Bagenda mugamba ogenda otya n'osaba omufu. Batandise okuzza obutambi ng'omukulu amulangirira nga muwandako amalusu. Omukulu yamunesinga n'agamba obutambi bwafulumye edda. Era kitegeeza ekibalo kyabwe kibaddewo. Omukulu ne bwe yandibadde waali yali kiraka yali ajja kudda ebbali. Omukulu yagamba ayagala afuga ekisajja kimu. Yali ayagala kudda bbali awo omwana ono. Era abadde amuzimbye naye lwakuba ate munnaye yamaze n'ayonoona. Nange nabadde sayidi yo naye wayonoonye. Yabadde agenze lambula ku mukwano gwe. Tosobola genda ku malaalo. Wandigenze ku malaalo n'olima. N'olima n'oga nti ate olima ki tewannazika. Amalaalo mmanyi nze mmanyi abalima ebijja babirima buli luvannyuma lwa mwaka. Gye waakaba tonnaweza na myezi ebiri nga toddayo. Kitegeeza olina ensonga. Waliwo gwe nalabye agamba mbu abatta Seggirinya atandise okubalaba. Ate omusajja wakamu nti yazimba malaalo ago. Mayi budget yayita ku Seggirinya ogenda okola ebintu by'okuziika kwe. Sente zafuluma. Ate zatuuka ene waka. Sente zaali eri mu kisaawe. Ate nga mu kisaawe bali bakoordinatinga n'abewaka bali boogera. Era akasente baba nga omukulu baakamuwa ate bano kakyogamba mama Seggirinya yakwata omwana yalemera omulambo. Era akasente kyemayi baakamuwa okyamulaba ng'ayogera nga naye ayagala kamera singa yavaayo dda n'akuba emmeeza naye naye olwamwawula naye kyobola abantu okutunda omuntu si kintu kyangu baatunda awo oba otunze omuntu wo. Eddiini yaffe ey'obusiraamu tetusinza muntu yenna okuggyako Allah. Anti kati awo gwe tufunamira awo oba ovudde wenkubuliza ekibuuzo eddiini endala zikola zitya nazo zisinza omuntu. Teri ddiini esinza mufu okuleka ey'abasamize ng'ozzaawo n'oyita simanyi jjajja muwanga afe emyaka 4. Jjajja ddungu yafe emyaka 12 ate omuyita kati. Teyaliwo ku mulembe gwa Museveni yaliwo ku mulembe gw'abazungu ate omuyite kati. Eddiini endala zikola zitya? Eddiini buli ddiini yonna singa ataddewo nti tugenda kusabira mwoyo gw'abagenzi kyandibadde kikola amakulu. Ye n'ayita eri ebbali n'agenda n'akola ebibye kubanga kisoboka kubanga abasiraamu tulomba edduwa nabano abakatuliki bateekawo embeera esabira emyoyo gy'abaki. Ennakwana gaaweze. Seggirinya tannaweza nnakwana. Seggirinya tannaweza nnakwana. Edduwa erina kuba ya nnakwana. Ate gy'ogamba edduwa gy'aba ku byendaba n'edduwa tegenda kubaawo. Tolimba baana. Nkubuulira kati ani agenda oteekamu ssente? Family eri mu kugira simanyi ono simanyi namwandu ono naye ayagala kujja mu kifo kyali mu kibaawe kati ate ng'obagamba muddaala tusonde ssente tukole edduwa. Edduwa ya ssente. Maama mukatuliki. Taata mukatuliki. Gwani gw'osuubira agenda taata yafa nadda. Omwogezi kiyambiwe musiraamu. Kiyambiwe okuleka ng'alidde akalulu naye bamukuba akalulu tasobola kuddamu ebyo. Bw'ali akalulu ajja kukola ate nga alina ebitundu 95 obutalya kalulu. Kitegeeza alina ebitundu ebi. Simukakkanyiza. Talina amaanyi ku ground. Amaanyi yandibadde nago nga abantu bamaze okukkiriza nti yagenda okufuna kaadi. Naye tonnalamuza kaadi ate ng'ogamba mbu ogenda kulya akalulu. Oli ku lutalo lwa kaadi. Ate n'amaanyi gennyini tagayina. Kuba kati bannakawempe balina ekintu kye bazimba. Twagala obukulembeze nga busobola okuba nga buyamba within the community. Kati ate ayinza okuba mutuufu nti asobola okukolera abantu naye olw'embeera akyalina okwezimba aliyalamu tannafunamu. Abantu abagenze mu paalamenti awo nga baliyala. Anti kati Seggirinya ye osobola omuwaamu ka credit nti yasooka kubeera Lord Councillor. Kitegeeza nti ettaffaali ya Lord Councillor yonna yali kuŋŋaanya akola ki? N'aba nalyo. Tutunulira abalala baddaliki
simaye Derrick aneno go bagobye Derrick Nyeko Derrick Nyeko anti ensonga lwaki olaba nti bamuli mu mutwala misinde butala nti bali mu mugoba misinde tutunulire owawa ne Nakawa bali mwezo yalina bali mwezi era yali meya wa Nakawa bali mwezi yali meya Sanyonyi tomwogerako kuba talina kyakoledde bantu Sanyonyi tomwogera kuba talina kyakoledde bantu takoze waabwe ate Sanyonyi yajjira mu level nti abasajja abaamuleeta kuba baba Sanyonyi bali ku mission era bo bali mu kutuukiriza bigendererwa byabwe na kuzimba maka malungi Sanyonyi bali mu kutuukiriza biruubirirwa byabwe na kuzimba maka malungi ate nsinjirimbira ki nze nabaga sina gwe njogerera sina nsasula naye njogera ekigambo kyotayagala kuwulira nti Sanyonyi yajja mu parliament nga ayina ki kikyakoledde abantu geno laba maka gazimbye ekyanja ayina olubiri bayina ebizimbe biri mu biliyoni za sente ogenda ogatta sente zaafuna n'ekizimbe kyazimbye n'ebintu byakola nga nabo bali ku mirimu bakola mubaba ne baga nti twekalakase people power our power balya nagamba ebyobufuzi kulya mu byobufuzi kulya tebakulima nti eriyagenda okukolerera nagamba wano mu Uganda omuntu agamba mutuli mu swago nga yaafuna obudde n'agenda ku beach n'aseeya kitegeeza akulimba gw'oli mu swago yetali muki gw'omuyamba kutuukiriza biruubirirwa bye beba Sanyonyi muganda waffe avuddeyo ku makya ne yeetondera ensi n'agamba ekikola kye yakoze yali takimanyi mu kibi wano teri muntu asalira muntu musango fena tetumusalira musango kuba fena tuli bantu ate tusobya naye bw'oba osobezza n'okola ensobi n'ogimanya kiba kiyambako mangu nnyo okuvaayo n'okwetereza ate ebimu babikola for sympathy abantu baagala amawulire ebintu ebimu babireeta for sympathy nti baagala kye bayita amawulire baagala publicity baagala abantu babamanye babalabe nti kati ayinza okkeera ku makya n'agenda nti bamubalira nti genda ku malaalo nga nakyo kigenda mukolera amawulire naye ate oludda kiba kigenda kwonoonera kati bw'ovaayo n'ogamba bannayuganda nti mbasaba munsonyiwe kitegeeza nti wakikoze intentionally kiwakoze wadde okola ki wadde okimanyi kubanga tosobola kuŋŋamba nti emyaka gy'amaze oba mu ddiini gye yalimu kuba yali Alex bw'oba ali Alex kitegeeza oli mu kristaayo oba oli mu katuliki oli mu katuliki kyogamba obukatuliki bukkiriza ogenda okugira ku malaalo tebukkiriza kale oba tebukkiriza ate wakulosinga n'ojja mu ddiini enzibu ennyo obusiraamu ddiini nzibu nnyo ddiini ya misoso kugamba fe mu busiraamu tuli biralamu fe tuyina engeri gye tulambikamu ebintu byaffe okimanyi soloberawo nga sisaala nga soogerwako bubi naye lwe bansanze mu ssabo nenkola amawulire era ne mukika ne bangoyaga nti oyo ye mulogo wegundi ashaitwani egende wala kati kitegeeza nti ono omwana bino byonna bitambulira mu kibayita public sympathy nti yabadde anoonya amawulire ate natuuka n'aganoonya mbubi kubanga bw'otunuulira kye yabadde nakyo yabadde agezaako okukola muganda we kye yakola oba mukulu we nti ekyadduwa ya Kamulali kati ye ate edduwa yagirunze bubi kubanga era ku malaalo babadde nga bagenza ossaba bafukamidde ne basaba kati kyekiri Segirinya kye yakola ng'alina ono MP Munyagwa ne batuula ne basoma edduwa ya Kamulali kati naye oba edduwa yabadde agenze soma ya Kamulali yagisomye bubi awo kyamulidde talina ngeri gyakiwonamu yeetonze fine okwetonda kya bulijjo era fenna teri agenda kusalira musango era teri muntu gwogenda kulaba ng'agamba nti bannaaye Muhammad wakoze ekivve kuba siggwosoosa ate siggwosembye abantu bakyakola ebintu bwe bityo naye mu byonna kyetwandiyagadde okulaba nga Muhammad kwe kubeera nti olulala toddamu kukola nsobi bwe zityo muganda wange funa abantu abakulu abakuwabula tosobola keera ku makya n'ogamba nti ogenze ku malaalo ate osamire awo wabaawo embeera etali nnuŋŋamu okusamira kati bwe manga ndi musajja musiraamu nga bwe ndi nze Sulaiman nenkeera ku makya nengenda nentuula ku ssabo nentandika onnyeenya ensaasi makyali Sulaiman kati kitegeeza ndi bamushiriku kati era bwenkeera nengenda ku malaalo ne bankwata ebifaananyi kubanga nzija abantu bamulago ttu nzija kubwa kansala naye nze siri wa bibiina nze nzija independent oba munnonda munnonde wate munnonde era mubireke si lutalo
Kuba sigenda kwesimbawo nti ngenda kwekolerera nesimbawo kulwa bannayuganda kukolerera bavubuka n'abakadde. Nze siri bulooka. Tojjidde mu kibiina kyonna. Saagala byabufuzi, bibiina byabufuzi byonna. Njagala nzije nesimbe bwa Namunigina ndi akalulu kange baba nkuba akalulu kange sina gwe ngenda kwekwasa. Mwata abeni UP banvuddemu, abeni ale mu mwandiddemu olukwe. Sibyagala. Njagala kujja nganzi. Nyimirire mu kifaananyi kyange anonda akoleki. Atayagala atera sirutalo nze siwala na muntu. Atera siya gwe nsobola nyigira. Abula awo kijja kuba kimpadde ekifaananyi nti bannayuganda mwagala embeera bweti. Era awo akalulu akaddako nonye ekibiina wenzigira. Onfunye. Naye nga njagala balaga nti bannayuganda tusobola okuyimirira obwentogo nga tutunulidde ekibiina kyonna. Ne tugamba nti kati ng'ekawempe nti ani atalina kaadi gwe tulaba yasobola okutukolera tumulonde. Ne tumulonda n'akola ki? N'agenda n'akola. Naye bwe tunatunulira kaadi, simanyi kaadi NUP abantu balina emisaala gye bazzaayo eri mu maofiisi g'abasajja. Era bwe bamulonda n'abeerayo mu P alina omutemwa gwazzaayo. Era oyo mumubanja kitono kuba n'ekibiina kiba kimutaddeko amaanyi. Kitegeera kati ekibiina kiba kitaddewo amaanyi ne kitekawo embeera ey'omuntu oyo afuga. Musuubire kukolera abantu kitono okuleka nga mulonze muntu nga ali mbuyinza kati nga NRM. Kubanga bolonde NRM buli service yonna etambula mu Uganda eteekeddwa ofunibwa ekitundu ekifuna. Kubanga when UP bwe bamugamba nti genda ne parish model ajagamba bananda batya mu bya gavumenti adduka akole ki bamugambe nti genda ogoberere omwoga agambe saagala kwediranya abasajja bajjagamba nakoze eki nalidde awo n'avaawo n'agenda kati nti bwe mulonda omuntu nga wa either wa NRM oba opposition oba wa atalina kibiina ali private nga talina kibiina waagwa aba asobola okukola kubanga side zombi owe NRM ayagala lago when UP obulungi bwa NRM ono eyesimbye obwa Namunigina ayagala lago obulungi bwaki bwo opposition ne NRM kitegeeza nti ye government bwe beetaddewe project yonna ajja gituukiriza kubanga talina kyeyeeguya ati talina gwagenda kutya nti bakama bange bananda batya nga ntembeya n'abaki n'abantu naye bano abagidde mu bibiina bano bajja tusumbuwa bazibu nnyo yenkulaakulana eremeseza Kampala kubanga wano e Kampala kati road mayor bamugamba nti genda oteese ne director aliko bana Kampala bajja gamba mumulaba bulijjo tumulangirira tabagamba yalya nada bulijjo tubagamba akukuta nabo atembeya nabo kati ye kyalina okukola resistance kulwanyisa government byekola ki yesazeewo kati ebyo abantu ate tebaagala bitegeera naye nga ate n'abasajja awe sibanenya kuba okubeerawo n'okufuna bu ticket n'okubeera nga bakyasobola okubeera nga batembeeta ebifo kulwanyisa government byegenda kukola. Opposition y'ensonga lwaki government enemedde tukolera government esobola bakolera nga wano e Kampala tukyalina opposition. Nze njagala tukere ekisanja kimu tugezese kati nga kyana akalulu ke tulimu mulonde NRM e Kampala mujja kubeera ne flyover mu kibuga wakati wali anti bw'otuukayo n'ogamba nti kino kati opposition asobola tutula ku ntebe ne Museveni namuga tukole ekibwe tuti tasobola kubanga bw'anaasemberera Museveni ajja baakoze eki nalabako Saga nga batwala nga batandise okuba lutamaguzi Museveni yali agenda eyo ewaabwe yamukubira n'amugamba nzija kubanga lutamaguzi bw'ogenda tuna family background era erimu olu NRM wadde ya DP naye erimu oluki erimu system ya NRM kwaze bebamu ku bantu abaleeta gavumenti eno mbuyinza omukulembeze yamukubira ne batuula n'ayogera naye abantu baali bamutta naye nga oluusi yali ayogera lutamaguzi nga byagamba Museveni nga bibigenda ogatta ku ggwanga lino naye ate kasita bakulaba ng'osemberedde ate nga gwe tulina osembera kwaye pulezidenti oba oyagala atayagala yani yaliko oba mwetanatuuka ate tetumanyi oba alituuka kyova naffe tutambula n'ekiriwo nze ngenda nakigenda ekijja kye ngenda nakyo era bangamba nti Bobi Wine ye president wa Uganda mba mabegawe naye saawa zino antambule n'abaliwo senga wajiryamu nnyo olukwe teri muntu teri atalya lukwe teri atalya mu nsi yo lukwe kubanga nawe bakulonda abantu bone bakwesiga ne bagandi gena mu parliament n'otuleyo ndandika kulya n'omeketa musimbi gwo wekka era obolidde mu nsi yo olukwe waliwo akolerera okusula enjala n'okusiba n'okubonaabona era ekitukeeza nawe ekikeezeza leero n'otawuka Kampala yonna onoonya riziki tumalize ne Derek
Derek balina kwetereza aba Derek Nyeko balina kwetereza bave malala ate abantu bagenda ne besimbawo ne baloza mutebiri oba emyaka 5 baba balonze emyaka 5 kati bagenda okulaba nga emyaka gidduka kwa tubadde mu 2020 mujjo juzi kati tuli mu 2024 kitegeza omwaka ogujja tugenda 2025 omwaka ogujja tugenda kola ki kati sawa zina abantu libo badde webadalirako kati obetaaga kati ate ogenda okuddayo tanise kukola statement nti babaguze teri muntu gwe baguze abantu banyiivu abantu basula njala abantu basiiba njala babalaba teri opponent omusajja asiiba enjala nakulya ndi bakubadde milioni 2 na bwakulaba bakya kutwala emisinde omusajja asiiba enjala kimanyi ofuna milioni 3.7 toyina tozaadde omuzigo bakya kutwala emisinde baleme tunyiza abo obusungu tubayinako bungi era buli mubaka yenna dda mu constituency nga teyakola mbakunga oba muntu ala kunsiba muntu wale mbakunga omubaka nga teyakola kwata kibooko mumugobe misinde mumubenga mubbi wakasi mu kaleru tusubira yabana bagenda ogoba banji ate oyo wakumeka bagoba Bashiri bagobye Nyeko bagoba ono mukasa owerubaga naye bamutwala emisinde ate naye we Kampala kati kitegeeza nti buli mubaka atakola ate okubeera mu bantu kitegeeza kugenda kuba wa ssente bera n'abantu bakubulira ebizibu byabwe kwanze bukyanga nonze nakalonda guno omwaka ngenda mugwa kusatu bukyanga nonda sireba ngo mbaka parliament azze ku kyalo kuddayo mu society kumanya mbeera kiba na Uganda gye bayitamu tebaddayo teriyadda nero bakomawo wano musimanyi togikwata kate bamala bawa ssente simanyi bikiba jje beebuze ku bantu ate bakubangalaale waliwo yajjanga independent naga nti nze abantu abange nina emikono gigino abantu 15,000 bagamba nti onaaveewo era baddanga kulaale ne batakako ebiyimba simanyi tubonga nawe simanyi bye babeeramu ebyo naye singa muba mwagala kukiikirira bantu muddeyo mumanye abantu obuzibu bwe bayitamu na bulumi ki bwe bayina bannayuganda bulumi ki bwe bayina omanye abantu abasuze enjala omanye abantu abasiibye enjala ojjo mu parliament oyogere nti bannaye constituency yange twetaaga obuyambi kwa government yo weeri service delivery weziri president agezezaako nnyo okulwana olaba nti kati president agezezaako nnyo teekawo ebintu ebigezaako promoting abavubuka naye abasinga babiyita byabufuzi fesa zino tuli mu skilling ekutta akati e Kampala ne mu Uganda yonna nenga kitongole weekiri abantu bakitwala political nete kiri mwade politics kubanga skilling yakuyamba muntu kufuna skill kwa hivyo ogenda otunulira education system esawa zino eriwe training new curriculum activity olina okubanga olina eky'ebyemikono ky'omanyi kati government yakifunza negamba no watu wasobola kifuna mu biseera biri jangu joininga ebino ebitongole ebiriwo genda mu skilling it's a private sector teri mu byabufuzi genda oyiga oba osomye ekyalaani oba osomye bakery oba osomye hairdressing oba osomye knitting buli kimu weekiri oba osomye kubajja oba osomye welding genda ogatte nawe wegatte tobeko kye weeyongerako oli naye mina nagamba ebyo Museveni yabiteekawo funirako akunganya bululu Museveni wali ayinawo omwana nonya skilling centers zonna we ziri z'abannayuganda z'abageto youth ne service ngeze ziyamba bannayuganda tebazaagala ebyo tebabyagala na biwulira kubanga bamanya nti abantu bagenda kubuuka nti omuntu bw'anaamanya nti njize ngenze nensoma emyezi oba 6 oba omwaka nenjiga okubajja ekitanda kitegeeza sigenda kudda mu bintu byagenda kuloba kubanga omuntu alina ebyokukola taloba omuntu alina ebyokukola atuula wansi n'akola ki n'akola naye kati bo baagala opposition yagala nnyo omuntu ng'oli idle kubanga bw'obeera idle kitegeeza bajja kukugamba nti omanye essaawa zino tuli wano enjala etuluma kumbe yagamba nti enjala emuluma yakedde wakana ne bamupakira kyayi oluusi ne bamusibira olaba botro kulaba omusajja buli kaseera ayiwaayo gwe toyiwaayo naye nga gwe enjala ekola ki kubanga ye ayagala okukosa ng'oli muyala kubanga akimanyi bw'oba muyala oba n'obusungu ffe twali mu kwekalakaasa 2021 awo nga tuli mu kwekalakaasa era ffe bamu abaali bakulembera riots naye essaawa zino ngenda neneebuuza nali nfaaki kuba ogenda notunuulira omuntu ng'omuntu afiira ku muntu naye nga talina kiddako nosanga omusajja ng'oli yateekawo akabizinensi ke naye babagamba ssente zaabwe simanyi ssente zaffe ziri awo bannaye bannayuganda bannange nga tubasiibula
mugende mwegatteko geno nonye kyoyiga kyonna. President yateekawo ebintu ebyo skilling weeziri genda mu skilling oyiga okutunga engoye ogende okwate obusomero bwammwe ku byalo nga obusomero busatu obutungire uniform ojja kusobola n'obusobozi obugula kapoloti naye waddaawo musiba tugenda linda gavumenti ekyuka gavumenti egenda kukyuka kati nze nabaga gavumenti alikyusa gavumenti aliba mu gavumenti. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.